bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze si n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinesi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Kwaniriza ku programu eno mukwano gwange omwagalwa amanya n'eddoboozi omusumba wa Jaya Samson. Twagala kwebaza Katonda tuwadde omukisa okubanga tukyasobola okugoberera era nkuleeta mu programu eno ti no matter what happens life is so beautiful, ekitundu ekyokubiri. Ebigambo ebyo biwandiikiddwa mu kitabo kino. Ekitabo kino tukirina mu Home Health Education Service. Ekitabo kino kirungi nandikubiriza ofune kopi yo tubenga tutambulira wamu kubanga bino ebyempewo biseera ebimu biyinza okubeera ebizibu ng'obinoonya nga tobifuna naye ekitabo weekiri. I welcome you to this program. I'm yours, Pastor Wajaya Samson, and we want to thank God for keeping you when you are still alive. I want to introduce to you this book. No matter what happens, life is still beautiful. This book, you need it in your library, in your life, in your home, and in your vehicle, wherever you are. Because in as much as things are tough, but still the beauty of God is seen in all. Let's continue with our messages. Brothers and sisters, no matter what happens, life is still beautiful. Yes, part 2, we are going to share with you what we call part 2 of these messages. And here we go, brothers and our viewers. Throughout all the chapters we are going to be sharing, we shall share in this time. This series will give you opportunities to find yourself and the best principles that lead to happiness in life. Byetugenda okubanga tuyiga tinewankubadde obulamu bunyigirizibwa, newankubadde obulamu birabika ng'ebitali kutambula bulungi ku sayidi yo, newankubadde nga bikalubyemu, nti mukwano gwange tugenda kuyiga ebyokuyiga ebyenjawulo nga ebirambikiddwa mu byokuyiga bino ne mu kitabo kino ekiyitibwa No Matter What Happens, Life is So Beautiful. Era nze nkubiriza abantu newankubadde mugamba nti tusobola okufuna ebitabo bino ku digito tejja bisangayo. Tulina hard copy books. Hard copy books are better than soft copy and digital books. Omanyi tuli mu era ya digital oba ya mutimbagano, naye omutimbagano tegusinga bassebo ne bannyabo ekyo ky'osobola okukwatako, ky'osobola okusomako, ky'osobola kennyini ng'otudde n'osoma, kubanga ojja kubanga okyasoma ekitabo ekyo ku mutimbagano ku ssimu yo omuliro gukuggweko, ka WhatsApp kajje kakudisrupting, oba ka virus kayingire kabirye byonna. Naye wobeera n'ekitabo kye kiri ku hard copy osobola okugendangayo n'okisoma ate sigwe wekka ne generations endala zikisoma. Kale mukwano gwange omwagalwa, you will enjoy these readings and watchings. This series on 3ABN TV and Avento Production, or YouTube, or our Facebook or Twitter. Wulira kano, every day becomes a song of happiness. Every obstacles an opportunity to triumph, and every material advantage an expression of gratitude to the Creator. Buli lunaku olina oluyimba olujja olw'okuyimba. Mukama wabuzibya n'abukeesa akuwa oluyimba olupya. Kyova olaba njagala nnyo olunyiriri oluli mu bubuulizi nti ekisa kya Katonda kibeera kijja buli nkya. Ekisa kya Katonda kibeera kijja buli nkya. Naye kyakabife kye tulina twagala nnyo okwekuumira mu bulamu obw'emabega. Nze mu nkola yange neebaza Katonda nti omuntu newankola ekintu ng'ayagala kunnumya weewaawo ne kinnuma, naye kasita
kasita mmala ne mwatulira oba ne simwatulira nekisaba nekitegeeza Katonda nga nze mbyerabira nga mbivaako ntandika bulamu bujja. Siri mu bantu abatera nnyo okujjukiza nti ojjukira owakola kino, ojjukira wantuusaako kino, ojjukira wakola kino. Ebyo sibyetaaga, sibyagala, kubanga ate byongera okundeetera ebiwundu. Naawe amagezi agasobola okuyamba. Buli lunaku olupya olujja lujja n'emikisa gyalyo, lijja n'essuubi lyalyo, lujja n'ebintu ebirungi. Ogenze Mukama akusaasidde n'oweebaka n'akuza bujja, wokeera tokeerera mu byajjo, todda mu byankya, ebyo agambye tobyeraliikirira. Katusomeyo Matayo essula ey'omukaaga. Matthew chapter 6. The Lord speaks and says these words. Brothers and sisters, this is a Bible. We are reading the clear word. Home Health Education Service is the only one with this clear word. And if you want it, please, you'll call us on the screen, on the numbers that are running on your screen. So it says, Matthew, in the New Testament, verse 6, verse 33. Jesus' sermon, the longest sermon Jesus preached on the mount. These are the words that Jesus spoke to man, that is you and me. Matthew chapter 6 and verse 30. Verse is 33. And the Bible says, Matthew chapter 6, verse 33. 33 and 34, it says, so make God's kingdom and his righteousness first in your life, and all the other things will be given to you as you need them. Make God's kingdom and his righteousness first. Many of us want to be in the kingdom of God, but we don't want to do the righteousness of God. Abangi kuffe twagala nnyo okubeera mu bwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu n'okutandikira wano ku nsi, naye obutuukirivu bwe tetwagala. Kyova olaba abantu bangi bagenda ne banenya bannaffe abasebenithidde ne bagamba abantu abo bakumi b'amateeka, abantu abo balina obusosososo bungi, naye tebatwalanga mutawaana. Lwaki? Ensonga eri wano mu Matayo. Gwe yenna ayagala obulamu obutaggwaawo, bassebo bw'omu ggulu n'ensi empya, obutuukirivu bwa Mukama tosobola kubuleka. Kati abasajja bano aba Seventh Day bo kye bakola, bakuuma sabbiiti, ne bakuuma amateeka, ne bagattibwa mu bufumbo obutukuvu, tebakkiriza mu bintu ebitali wamu na butuukirivu bwa Katonda. Kati bwe bakola ebyo, mmwe ne mubalabanga bakonsavatiivu, ne mubalabanga abali mu ndagaano empya, ne mubalaba enkadde ng'ate mwe muli mu ndagaano empya. Ate ng'endagaano empya teddibyangako bya ndagaano enkadde. Ekyo tukiyiga emikwano gyange abaagalwa. Ngenda ne mbuuza musumba munnange Serwadda, ne mbuuza musumba munnange Tom, ne mugamba mukwano gwange omwagalwa, lwaki temukulembera abantu ba Katonda okubatuusa mu butuukirivu? Ne balyoka baleeta ensonga, tanti omanye amateeka gakomererwa ku musaalaba. Ne mbabuuza nga Yesu yagamba nti newadde nekwakubadde kajjooti katono bwe kati oba kanukuta katono tekalivaawo, naye zimusanze oyo agamenya. Mikwano gyange abaagalwa, njagala kubategeeza nti nga tunaabeera n'obulamu obulungi tulina kusosowaza Katonda, obwakabaka bwe, obutuukirivu bwe. Olaba kabaka waffe omwagalwa Kyukyu Magulu Nnyondo alina amateeka agafuga obwakabaka bwa Buganda. Kati golooza mu ggulu teri mateeka ganaatufuga? Olabe bwakabaka tomala gayingira, tomala gamukwata mu ngalo, tomala gakola bintu. Gw'ataboloza mu ggulu onaamala gakolayo obwenzi, onaamala gabba,
onaamala gasikambula ebintu ebitali bibyo, onaamala gasinza ebintu ebirala ebitali Katonda, tekijja kubeerayo. Empisa etandikira wano leero, mukwano gwange mpuliriza. Let's continue. And when we do this, the Bible tells us, God tells us that then these other things, what are those other things that challenge man? What to eat, what to put on, what to drink, these other resources of the world. And God has already given us a formula of how we can have them. Seek ye first and his righteousness. Then these other things will be added to you. Then 34 says, don't take on troubles ahead of time, because tomorrow will have its own problems. Just do faithfully what you should be doing today and live one day at a time. Many of us, we want to live more 10 years in today. That is impossible. Today is today. And today, if God has given you the life of today, live it to fullest. Don't bring in the troubles of tomorrow. Don't bring in the troubles of next 10 years. Yes, planning is good. You plan, put it in God's hands and live it today. That action of today. Mukwano gwange omwagala kyava atugamba nti temukwatanga bizibu ebyo eby'olunaku olw'enkya n'emyaka 10 n'emyaka 20 ne mubiteeka mu lunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lulina ebizibu bwabyo lubimala. Olunaku olwaleero katubeerewo nga tulusanyukiramu mu bujjuvu bwalwo, tulyoke tulabe obulungi bwa Katonda. Bwe tutakola ekyo, Setaani kyava atulimba n'atuggyako emirembe, n'atuggyako essanyu, n'atuggyako okusanyuka n'okweyagala n'okubeera awamu, kubanga oli kulowooza mu myaka 10 n'abeera nga nkyali mulamu, n'aba nga nkoze kino, mu myaka 20 n'aba amaze okuzimba akeedi eno, ye abaana bano Mukama bampadde bajja kubeerawo batya. Tetuganye Mukama abakuwadde, naye bateekereteekere, gwe ebisigadde obikola olwaleero ebyenkya. Essanyu lyo lyongere okuba nga weeriri, oleme kubulwako emirembe, ensi yonna ereme kulaba nti Katonda waffe tafaayo, naye ng'ate mwana wa tafaayo. Kale n'olwekyo wonaakwata ebizibu by'emyaka 3 mu maaso, gwe n'oyagala obikola olwaleero, ensi egenda kunyigiriza, okubonaabona agenda kubeerawo, okukaaba kugenda kubeera kungi. N'olwekyo ge magezi Mukama g'atuwa. Mukwano gwange omwagalwa, nkukubiriza era nga nkuutira nti kyandibadde kirungi ogule ekitabo kino. Ekitabo kino kirungi nnyo okyetaaga. Tukiyina mu Home Health Education Service. Abaagala okujja ku ABC zaffe oba ku Adventist Book Centers, tugirina erira. Tugirina mukwano gwange omwagalwa Embaale ku opposite the stadium. Tugirina wali e Kamonkoli. Tugirina mukwano gwange omwagalwa Embalala. Tugirina bassebo ne banyabo e Kasese. Tuuka ne Fort nayo gyeri. Tuuka e Hoima naye tugirina Emityana wali mu Badventist, awamu ne mukwano gwange omwagalwa wane Katikamu na ku Central Uganda Conference wali wagula ekireka, waliwo ABC. Mulimu ebitabo bino. Tuukira abantu abalimu oba kuba ku namba zaffe ez'oku ssimu, bassebo ne banyabo ezitambula ansaawo, tujja kulagirira bw'otusobola okufuna ebitabo bino. Si kino kyokka, naye era tulina n'ekitabo ekirala ekiyitibwa The Family Book. Ekitabo kino buli musajja yenna, every man and woman preparing to get married, or not even preparing to get married, any young man and woman, any younger child needs this book to be read. This book gives us the basis of effective parenting. This book guides us how guiding your children towards positive behavior, preparing your child for life, helping your children make wise choices, helping your teen handle sexual pressure, creative worship ideas at home. Many families are lacking for worship at home in the morning, in the afternoons and the evening. How can we make them creative and have them in the family? This book is very important. Preparing for marriage.
Those who are contemplating, you need this book. Secrets of a Successful Marriage. Solving Problems Peaceably. Coping with Tough Times in Marriage and Relationship. How to handle anger. How to handle stress. And creating a welcoming home. This book will help you. Please contact us for your copy. Let's continue with our message. No matter what happens, life is beautiful. Let's pray. God, may speak to us, and may your will be done. And Father, may your glory be seen in this message. Use me for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Brothers and sisters, I want to assure you that this is very, very important. I have lost my will to live. Everything depresses me. Listless sigh of a lady who had just lost her husband and whose only son was an invalid. Omukyala ng'ali mu mbeera efaana bw'ekyomu yagamba nti nfiiriddwa byonna bigenze. Buli lunaku waliwo ebintu bingi ebiri okundeetera okwenyamira. Nfiiriddwa mwami wange n'omwana gwe nnina naye alina obuzibu tasobola kunnyamba. Don't despair. Be in good mood, brothers and sisters. There is still hope. One of her friends told her. Omu ku mukwano gwe n'alyoka agamba ebigambo bino, nange byekugamba olwaleero. Oyinza okuba nga oli ku kitanda kyo awo, abasawo bakoze buli kimu kyonna okulaba nga obulamu bwo bukomawo, naye biganye. Bakugambye tebajja kugamba naye nga yembeera. Lumu nakyalako mu ddwaliro. Eddwaliro eryo liri wali e Namuwongo. Twagenda okulaba omulwadde naye ne tusinkana Dr. Suubi, nkutumiddeko nnyo mukwano gwange omwagalwa asabira ku EKC, East Kampala Hospital. Nkwagala nnyo Dr. Suubi, webale kuyimba na kukomyawo essuubi mu bulamu bw'abantu bonna. Dokita oyo yatunyumiza ku mulwadde eyali aleeteddwa nga omulwadde ono yali yafuna olubuto n'azaala bulungi, naye wamala okuzaala n'afuna complication. Ne bagezaako ne bamutwala mu ICU, n'agenda mu koma. Wagenda mu koma ne bagezaako okulaba nga bataasa obulamu myezi 3 nga dokita ono obanga omulwadde ono ali mu ICU. Katonda n'ayamba mukwano gwange omwagalwa, obwongo ne bukomawo, naye ebitundu okuva ku mutwe paka wansi nga tebiri ku functioninga. Aliko oxygen, omutima tegukola. Olaba Katonda, amawugwe tegali kukola, kidneys teziri kukola, omusaayi aliko oxygen. Abasawo ne batuula mu lukiiko bakole ki? Omuntu ono bamugyeko oxygen abenga afa. Wogenda n'omulaba nakulage ne tumulabako nga kulikogonizinga n'amanya nti ono mwami wange, ono mukwano gwange, ng'asobola okulaba n'ategeera n'anyenyaamu, naye ng'ebitundu ebirala tebiri kukola. Abasawo ne bibasobera ne bagamba katukoze tutya? Kamba twegeeze waliwo ekiseera ng'essuubi lyo litadde mu basawo naye nga nabo bibasobedde, tebasobola kubaako kye bakola. Era ng'olaba omulwadde waafa agenda. Kankutegeeze mukwano gwange omwagalwa, Dr. Suubi yatugamba ekigambo kimu nti mwe muve ku kuzanyisa kye bayita obulamu, kubanga basasula ssente nga insurance yesasula almost million 10, kubanga buli lunaku bateeka okusasula. Those are private hospitals. Wali ku IHK natunuulira embeera, netunuulira situation, neŋŋamba Katonda nzaani, newankubadde nina ebinnuma bipressure, newankubadde nina ebinnuma bialusa, newankubadde nina ebinnuma basibule banyawo bidiabetes, naye nsobola okutambula.
nsobola okwogera siri ku ndiri basebo ne banyabo gwe lwaki toweebaza Katonda olw'essuubi eryo at least olinako omukisa nti olinako ku mwana gw'olabako naye waliwo nga bamunoonyeza myaka na myaka baganye bakozeseza enkola zonna IVF simanyi surrogate simanyi ate bakole kino sperm donation naye nga biganye naye gwe olinayo ku zadde olikuziza olirabako lwaki toweebaza Katonda lwaki wenyamira mukwano gwange omwagalwa omukyalo ono kyava ddamu munne n'amugamba ebigambo bino don't despair be in good mood there is still hope one of her friends answered nti todda mu kusamaalirira nedda todda mu kusamaalira mukwano gwange olw'embeera gy'oyitamu ekituufu kiri nti fiizi z'abaana ziganye don't worry yourself towetta toweeyuza si gwe wekka ali okuyita mu mbeera efaana bwetyo tuuza abaana lumu mukwano gwange yankubirako yali muko wange Dr. Kigongo nkwagala nnyo mukwano gwange omwagalwa ampa omukyala afumbeeka yankubirako essimu nga bimusobedde abaana batudde embeera ekalubye musala teguli kujja banna ebintu si byangu naddala abakozi ba gavumenti basobola okumala myezi 6 nga tebafunye musaala it happens in life ne gavumenti nga si lwakuba terina si lwakuba eganye naye terina ssente so mu mbeera ezifaana bwezityo mukwano gwange omwagala kiki osobola okukola nankubira naneebuuzaako ne mugamba katusabe Katonda musajja musiraamu nagamba katusabe neŋŋamba katusabe Katonda netusaba olwamala okusaba ne mugamba nti dokita abaana abo gwe abaleeta mu nsi era bo babeesaawo nga balamu nedda Katonda yakikola so Katonda eyakuwa abaana bano amanyi nti abaana bano beetaaga okusoma naye oyinza okubanga amasomero gobatuttemu golowooza standard na level ya waggulu masomero awo at the moment Katonda ali kugamba nti sige masomero amalungi abaana b'okusomeramu bajjeeyo bateeke mu masomero aganasasula essente entonotono nga bwe tulinda embeera okutereera bwe naabeeteredde obazeeyo gy'oyagala basomere ku level eya status eya waggulu muko naawulira ekigambo ekyo n'akikola era ne kimulirivinga yankubira ennaku ezo essimu n'aŋŋamba muko ebale kumpa amagezi ne mugamba Katonda yabikola sinze twebaze bwebaza Katonda abaana bali ku ssomero basoma ne ssente n'azisasulayo zasobola omanye ebiseera ebitugenda ne tweteeka mu standard etali yaffe ekintu ekyo kituuza nnyo emabega mwe abavubuka ate nga abasinga okupushinga ekintu kino be bakyala bamaama mutegeere ennyingiza y'abaami bammwe mutegeere ennyingiza y'abantu ababayambako ate mubaleke bakole decisions kubanga tebasobola kukola decision olw'obubi bwo n'abaana bo n'abaana baffe kale n'olwekyo years later, that invalid son was restored completely and got married to a good young woman. Then the grandchildren arrived, and with them happiness, hope, and good mood returned to the heart of the woman who had previously been overwhelmed. Twebaza Katonda tomuvubuka ate yali omulwadde ow'omukyalo ono ng'alina ebizibu yamala n'awona n'afuna n'omukyala naza omukazi si mukyala kuba omukyala ajja kukyala n'akyaluka naye omukazi ajja kukaliza lujja abeerawo ddala paka mu luganda olutuufu mukwano gwange ne bazaala n'abaana abazzukulu ne baleeta essanyu ne baleeta essuubi ddala ekituufu kiri nti essuubi liri mu Kristo Yesu essuubi liri mu Katonda yekka oyo yekka teriri mu mwami wo teriri mu mukyala wo era wonooteeka mu mwami n'omukyala n'abaana n'amataka n'ebikiibe ebyensi ebiggwawo bw'oweddi biteeke mu Kristo Yesu. Bakolosaayi essula y'okusatu olusooka kyenjagala okumaliriza nakyo 1 Colossians chapter 1 verse 3 put your hope up where Jesus Christ is. Teeka essuubi lye eri mu ggulu Kristo gy'ali ng'akomawo atwala eka. Katusabe. Kama tukwebaza olw'ekigambo kyo ky'otuyigiriza mu kaseera kano
tuluŋŋamye era bulijjo tunyweze essuubi lyaffe mu ggwe mu bulamu buno tulyoke tusobole okubeera n'obulamu obulungi obunyuvu wakati mugezesebwa n'okusoomoozebwa mu Kristo Yesu tukusabye.